Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna abatulaba ku mutimbagano gagadde Salam TV, radio y'omuntu wa wansi, TV y'omuntu ya wansi. Tubebaza nate okuba nti muzze mutuwulirize ku TV yammwe ebeere nga tubaweereza. Tubebaza nnyo. Twetonda wiiki ewedde saasobola kubaako. Twalina mukadde waffe agikolo yafa nga twali twagala abantu babeere nga balaba okufa kwe n'ebirungi byakolera eggwanga. Haji Hamidu Kalisa UK, Hajati Farida Bukenya ne bagorobo mwenna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nnyo mu UK, abali mu America, Canada, mu Uganda, mwenna tubebaza okubeera nga mulaba omusomo guno. Omusomo gwa leero ndabye nga tulina ebintu bingi ebibeerawo, naye nga sinaba gubeerako kanjogereko ku bimpimpi ebiiseeko mu ggwanga. Muganda waffe Honorable Kyagulanyi omusango yakola withdraw, kooti yakkiriza eggulo, omusango ne guvaayo mu kooti. Ekyo gegemu ku mawulire. Uganda gyo eddagala lya COVID lyayingidde era abantu baffe bagenda kubeera nga buli muntu afuna injection nga boolaba nti Bungereza abantu bonna batandise okubakuba empiso nga tteeka buli anaatambulanga alina okuba nga afunye empisa eyo mu Bungereza. Era wano we tuli mu Uganda tusabirigane eggwanga lyaffe litambule bulungi. Tulinawo nti USA State Department we yatuula Senate omu yaleeta proposal nga ayagala babeere nga bagoba Uganda mu bintu ebimu. Tumanyi bajeno bataano okuli Kandaho jeno bali bataano omu ye Gen Eru babateekako sanction obutagenda. Recent era Abamerika abataddeko ekizibu baagala bakola odinga waffe ow'okulonda mu ggwanga. So eyo embeera eriwo between Bungereza na Amerika. Jukira nti Amerika eddagala lyonna erituyamba kulya HIV ne medical Amerika ebadde lituwa. Awo tufunyemu challenge. Era tusabagane nti ebintu bitambule bulungi. Bw'ogendako ku ggwanga e Rwanda, omu ku musajja we yazannya gye bayita firimu y'e Rwanda ebasinga gye bamanyi ennyo, yali ava mu nsi ezo n'akka e Rwanda n'akubirako omukyala w'essimu nti nzija. Kyayamba Security Forces okutegeera nti waali ne bamukwatira ku nnyonyi era kati bamutaddeko emisango gya terrorism era wenjogerera nti ali mu makooti. Ng'ovuddeko ekyo e Rwanda, omu ku baganda baffe e Rwanda abeera mu Cape Town gwe bayita Mr. Ramaphosa Rwanda National Congress yattibwa ng'alina waava okudelivaringa ebintu nattibwa era tumuteeka mu ssaala zaffe. Mpozi bw'ogendako mu ggwanga erya Ethiopia be bayita Tigirinya, aboogera olunya bya Tigirinya, abamu abagenda okukuba emmundu mu South Sudan babadde baagala okuddayo ewaabwe ne batyo bawamba, baasabye obudamu era kati we twogerera bali mu nsi gye bayita South Sudan gye basabye okubeera nga babudama. Ekyo kikulu nnyo. So ku bantu nga bwe ŋŋambye nti be bateekako bali Major General James Birungi, General William Nabasa, Major General Akandaho owa Chief Military Intelligence, be bantu be mbadde ŋŋamba America State Department be yateekako envumbo era bagenda mu maaso nga bw'omanyi nti ne EU yagala tuteekako envumbo. So tusibeganye tubeere nga okuva okulonda kuno tufunamu conciliation, tutambule bulungi nnyo ebintu bibeere nga tebifuuka bizibu. Omusomo gwa leero tugenda kuba nnyo ku bintu bingi, naye ekisookerwako ddala ndabye ng'obuzibu abasiraamu tulina nnyo entalo, naye nga entalo zino ziva ku ki? Ziva ku ngeri gye twogeramu nga tubaako mmesi zetwogera. Obusiraamu bwabutusomesa engeri omusiraamu bwayogeramu ensonga ye. Obusiraamu bwatugamba bw'obanga yogeranga mazima ate nga tolimba, kiyamba okubeera nga abantu bakuwa ekitiibwa kyo. Ensonga endala obusiraamu tugamba nti tetugezangako kukasinga abantu wadde bafudde oba okwogera ebigambo ebibi, tubogereko ebintu ebirungi. Obusiraamu bwatugaana nnyo okubayitinga oba kwe muyita okugeya. Lwaki ensonga zino nzongeddeko wammanga?
kikulu nnyo tuzitegeere nga batugamba twogere ensonga ezo zetumanyi zotamanyi tozoogerako. Kiyamba okubeera nga toleeta buzibu. Kiri mu surati Isra chapter 17 verse 36 batugamba nnyo okwogera ku kintu ky'omanyi, n'okubeera nga butugamba mu busiraamu nti bwe tubanga tulinako okubutakkaanya nga tulinako ensonga gye tukubaganyako, kirungi twewe ebitiibwa. Kino kikulaga nga Katonda atuma Nabbi Musa mutume wa Haruna muganda we, era nga batugamba nti Katonda amugamba agende ng'ayogera naye mu mirembe. Ebintu bingi nnyo ebibadde byogerwa ebibadde biri ku mitimbagano egisinga, ng'ebintu ebyo ebiri ku mitimbagano bibadde byogera nnyo ku nsonga eza seekamuzaata, eza kufa kwe, naye ensonga enkulu yerwa mu nsonga zino. Njagadde tubeere nga tutegeeragana b'amaseeka. Bw'oba tebakutumye kintu lindako bakuyita okyogereko, oba kyogereko ng'olina good faith, ng'okirinamu obulungi bwakyo. Mu busiraamu omukyala bw'oba omukooye si gwe osalawo. Obusiraamu bwagamba ofuna ensonga n'obeera nga tokwataganye na mukyalawo, ekiddako gendako mu bakadde bo, bwe kigaana mugende kuba bafuga kati nga Supreme Council, nti ne basala bawuliriza ensonga ku sayidi ne sayidi, ne balaba ensonga ezo oba ensonga ezo zirimu eggumba, omukyala omuwa ttaraka. Kati ebintu ebyo oba nga tebiriiwo, ng'omukyala tewafuna kiwandiiko oba tomuwadde ttaraka, kyekisooka. Njagadde nkitereeze kuba ndabye Seekoomu aleeta obuzindaalo, aleeta ebigambo ebyo batugamba n'ensula tugira toyogeranga nsonga nga tomaze gifumiikiriza nnyo oba toginoonyerezaako, bireeta obuzibu. Era nsaba abalala bonna, saagala kubanga muganda waffe Sheya Muzaata afuuka ekyokubanga buli muntu yenna efuuka topic. Nsaba abali mu nsonga yaba famire seeka endawula ensonga zino engeri gye muzikwatamu nsaba muzitereeze mu busiraamu. Supreme Council yefuga bw'okuba seeka si gwe oba ofuga obusiraamu mu Uganda. Tulinawo Supreme Mufti oba tulinawo Odi Kampala. So nsaba buli muntu bw'oba okwata ensonga eyo muzikwate n'ekitiibwa. Balina abaana, waliwo famire n'abantu. Sheya Muzaata yali wa muntu wa buli muntu nga mulamu ensonga. So nkubiriza seeka ndawula n'abalala ensonga tuziraba ku audio. Wiiru tebagikola bwe batyo. Wiiru ogijjayo ng'oli n'abantu ba famire w'osomera wiiru, togigenda mu zi radio ku TV n'otandika okusoma nti yali mukyala wa gundi yagala bwoti abaani ababikutumye. Famire yekugamba twagala wiiru n'abamanyi ne balaba ensonga ezo. Ekyo nkisabye era nga nvudde ku nsonga ku mutwe gwa leero. Omusiraamu ayogera ddi, ayogera talimba, ayogera tavuma balala oba bateeka wansi kulaga nti yasoma nnyo. Era bw'aba ayogera n'obukkakkamu nga n'ensonga gy'ayogerako abumanyiko ki, ayinako kyagimanyiiko. Kitujja tuyamba nnyo umma. Lwangoozi zaffe nga bwe nazoogerako luli, tulina okubeera nga umma tugigezaako giyamba baseeka basome management, basome mediation, basome counseling, babeere nga bayamba ku umma. Yes, ensoma yaffe ey'eddiini mwalimu okukuba emiggo, mwalimu okukima amazzi, mwalimu obutalya mmere. Abamu ne tubeera nga embeera eyo gye twakuliramu ne ku ssaawa yaayo gye twagala okuteekawo kikyasobola kuyamba. Twagazise abantu eddiini, ate n'alina ensobi tumukwate mu ngeri ya bukkakkamu. Kijja tuyamba obusiraamu okufuuka eddiini abalala gye basinga okukola ki, okulabirako n'okwagala. Ekyo nga nkivuddeko, tufunye nnyo obuzibu mu nsi muno. Obuzibu badde bungi nnyo ng'abantu bayombagana ki ekibaddewo, naye kangezeeko okutangaza eggwanga. Lwaki tufunye ebizibu bingi? Lwaki tubadde mu mbeera gye tulimu? Naddala ku bigenda mu maaso mwafuna emmeeri eyali e Kenya, naye kambeere nga musomesa nti kilwaki emmeeri yali kuki emmeeri yajja e Mombasa ku pooti. Ekisookerwako tukimanyi bulungi nti abazungu edda bagezaako okubalira okujja mu Africa bafune akatale babeere nga bakontrolinga kye bayita geopolitics, bafune minerals n'ebisigadde. Ku ssaawa ya leero twazeemu kye bayita new colonialism. Omuzungu ennaku zino yasooka yakusibanga chains, owaleero akusibisa bwongo. Kizze kitya? Ensi zonna zitegedde nti Africa beetaaga infrastructure mu Africa, bategedde beetaaga influence ya geopolitics, bategedde beetaaga minerals, bategedde nti superpower zonna zeetaaga market.
bategedde nti Africa yensi esinga okuba engagga, yensi esinga okuditamininga ani asinga obugagga mu nsi yonna. Kiki bakoze n'ensonga eyo? Bagezaako ensi ezisinga okubeera nti zirwana nnyo okuba mu Africa, kye bayita geopolitics, okontrolinga ebyobufuzi, infrastructure, military investment. Jukira nti Africa erina 90% of platinum. Africa erina half of world reserve, erina 90% of gold, of magnesium mu nsi yonna. Africa mu nsi yonna yerina 35 of uranium. Jukira nti erina 2/3 of manganese ya Africa. Tujukira nti Africa vote yonna erina 54% ku Security Council. Ensi zaagala diplomacy, zaagala trade. Kitegeeza ki? Ensi zonna zirwana okuba nti zijja ki mu Africa. Lwaki? Beetaaga ebintu ebyo. Wenjogerera European Union espendinga 54 billion mu Africa. Esobola okufuna market eya 1.3 billion okufutunda ebintu byayo. Era ekoze mu 40 countries etaddeho free trade okusigala nga etunda ebintu byayo. Kiki eba eyagala? Eyagala Africa ebeere ng'edominatinga. Lwaki nkyogeddeko? Tojja kusanga recent European Union yagezaako okutiisatiisa Uganda ng'ekigamba nti tugenda kubeera nga tugaana abantu baayo okutambula. Yes, European Union yetuyamba naye naffe tugiyamba, so tulina okusalaba tutambudde tutya ne tubeera nga tukwataganira wamu. China by 2005 China yatandika okuyingira mu Africa. Buli nsi 5 mulimu ewantu wamu wosanga nga China eyingiddewo. Wenjogerera mu China ku ssaawa ya leero ya spendinga 2 trillion mu Africa okubeera nga ekola ki? Taking over power base. Wenjogerera nti China wenjogerera yazimba railway esinga obuwanvu ne 200 kilometers emitwalo 6,200 kilometers ezimbe railway esinga obuwanvu ng'eriikinga Ethiopia to Djibouti. Era China ezimbye ekibuga ekibayita Addis Ababa. Njagala njogere ku Addis Ababa. Lwaki yali ezimbye ekitebe ekyo? China bwe yazimba ekitebe kya Addis Ababa yali ayagadde eteekawo base wansi mu underground. Ng'ensonga zonna Africa ne zeeyogerako China ezitegeera, naye Abafrika ne bakiguddemu. Ekizimbe ekya China kye yali ezimbye etaapinga eboogera tebasobodde genda nga bakikola ki? Bakituulamu. Era mbuuza China wenjogera ku ssaawa ya leero etunda olulimi lwayo mu area nga Mandarin mu Guinea Bissau. Mu Djibouti yakozeyo eya base ey'amaanyi ennyo era erinako abantu emitwalo, erinako abasirikale emitwalo 10. China ekoze strategic ey'amaanyi ennyo mu Mediterranean Sea. Nga kiki eyagala? Eyagala kubeera nti etunda ebyamaguzi byayo ng'ekozesa Suez Canal elinkinge ku Mediterranean etunda ebikoze byayo. Ekirala kiki ekyekoze? Eyagala kubeera ng'efuna mining. Naye ebizibu ebivudde mu China biriwa? China egezezzaako okuwa abantu ssente babeere mu mabanja. Wenjogerera ensi nga Zambia, China ezitutte. Sri Lanka nazo ezitutte. Eyagala kuteking over monopoly of control of those areas. Kyekizzeeko China bwe yagadde okutwala ebintu ebyo. Ensi ezisinga egezezzaako okulaba nti ezifuula nga ziri subordinate oba efuuka master waazo, nga buli kimu kyonna China ekitwala. Jukira nagambye eyagala oil wa Africa, eyagala platinum 90%, eyagala cobalt 190%, eyagala half of gold reserve z'ensi yonna, eyagala UN vote, eyagala half of the magnesium ow'ensi yonna. Ekikoze etya? Egezezzaako okulaba nti ebintu ebyo byonna ekola ki? Ebitwala nga China ng'ensi nga super power. Kyekizzeeko ensi kirimaanyi nga America egamba sisobola kukkiriza kintu ekyo. Jukira America the biggest spender mu Africa, temanyi na China espendinga 54 billion. Okitegedde? Eyo China. China ekoze ebintu bingi, naye ku bintu ebyo njagala ntangazeemu era ntereeze nti China egezezzaako okuba nti mu nsi zonna mu Africa eziyingiramu. Naye Bungereza wenjogerera ku ssaawa ya leero ku lutimbe luno, South Africa, America erina companies 6. Mu company 6 abamu bagamba ne MTN ya America. Kati mu companies ezo 6
America edda yabeeranga nnyo mu kigambo terrorism. Ekigambo terrorism tekyayagala kiwuliriza nga Africa gifuula base for terrorism. Kati olutalo luliwo olw'amaanyi ennyo lwa America ne China baagala byanfuna gye bayita colonialization eya 21st century ya trade. Baagala amafuta, baagala infrastructure, baagala development, baagala investment, baagala baliida abanaakola bye baagala, atayagala baagala mujjawo. Kati kyova olaba nziramu USA espendinze 54 billion mu investment, erina companies 6 mu Africa, erina emitwalo 8 egy'abasirikale gyetadde mu nsi zino wammanga: Burundi, Cameroon, Chad, Libya, Niger, Somalia, Kenya, Democratic Republic of Congo, Libya, Cameroon, Mauritius and Niger. Ensi 17 egenze eteekawo ya base. Lwaki eteekawo ya base? Eyagala kulaga nti China bwe yateekawo base ey'emitwalo ogw'omu Djibouti nti y'amaanyi. Ki ekiddiira ku ekyo? Eyagala kulaba nti taking over buli kimu. State Department yagamba etya? State Department yagamba bweti. Yagamba nti mu nsi yonna okuba super power olina okuba nti osobola okontrolinga Africa. Africa mu mwaka 2050 ejja kuba ne population 2.2 billion era nga abasinga bajja kuba wansi wa myaka 6. Tosobola kuba super power nga tukontrolinze Africa. Omusajja omu gwe tumanyi obulungi gwe bayita Jacques Chirac yali president wa France yagamba bwati nti Africa embeera gyebaddemu yonna nga Africa ebadde ekola bulungi naye fe abazungu tesobola gikkiriza bulungi. Yagamba bwati nti twableeding Africa centuries nnamba nga ffe tugifuga nitugaggawulira nga tugaggawulira ku Africa nitubeera nga tubasirwaza ne babeera nga bafuuka ba subordinate babina kutufukaamirira. Era bwe yamala awo n'agamba ne tubawa eddiini nga eddiini eyo ekola ki? Eba dividinga. Bwe yamala n'agamba nti abaddugavu batannye amazima, abaddugavu mu kutya amazima kibazza emabega. Bwe yamala n'akiddako nti eddiini yabasosola nnyo. N'ekyokubiri ne baddamu n'agamba nti slavery yabadestroyinga ne babeera nga tebakwatagana. Ignorance, obutamanya nakyo ne kibasiba okubanga babeera mu slavery. Kati ebintu ebyo byonna biraga ki? Biraga ensi. Lwaki ensi zino zonna zenjogeddeko emmanga zigezaako okulwana okontrolinga? Teweewuunya lwaki emmeeri eno gye mbadde mwogerako teyajja kuba Uganda ng'abasinga bye mukyogerako. Emmeeri yayajja kulaga maite eri mu nsi nti ekiraga nti butuufu nti America yekontrolinga eggwanga lino oba ensi za Africa. Emmeeri eyo yajja kulaga nti wadde olina Djibouti base naffe tulina amaanyi ku lukalu lwa Africa. Era America negezaako okulaga nti waliwo emmeeri gye baakwatanga kuliko ebyokulwanyisa byali turning emu byali bigenda Yemen. America n'ebikwata byali biva China. Kiki yagezaako okulaga? Kulaga Yemen n'ensi endala temba mwagala byakulwanyisa mulina bigulya ku nze super power wa Africa. Kati olutalo luliwo abasinga abadde beeraliikirira nti abasajja bano bwe mulaba bamarini abambadde ebyeru baali bagezaako kukola ki? Kujjako Museveni b'okulwana. Olutalo kati oluliwo luli between the race of power, might, investment, geopolitics and minerals. Luli between America ne China. Kati America yategeera nti China amaze okuwamba buli nsi 5 America ayinamu investment. Nkugambye ensi nga Sri Lanka China yazitutte, ensi nga Zambia yazitutte. Kenya wenjogerera date gyeyina eri 6 times date ya Bufaransa. Ebyo byonna biraga ki? Ffe abaliwo tulina okwegendereza nnyo date ze tulina. Kikyengezaako okugamba tulina gavumenti wano tulina ba MPs 503. MP omu afuna million 3. Balamu sente zibeera mmeka? Ekitono nnyo mu kubala okwange zijja kubanga bilioni 25. Bilioni 25 ziyamba baana kufuna mirimo, ziyamba amalwaliro, ziyamba ki? Wabula ate tukyewola. Kitegeeza ki? Bw'olaba ebintu bino tulina okwegendereza nnyo. Bwe tuneewola ba super powers bano betulaba nga tulaba nga China tujja kwekanganga ensi yaffe bagitutte nga bwe batutte Zambia nga batutte Sri Lanka nga yonna gavumenti China yekola ki? Yegifuga. Tulina okulaba nti gavumenti yaffe tukola allocation nga tetwetaaga ba MP bangi. Kijja tuleetera obuzibu. Tujja kusitandika okuba basireevu nga tetulina kye tutunda. Tunoonye nnyo ebintu temwanyi zino zirina akatale ebweru. Bye tulima birina akatale tusobole okufuna ssente ez'ebweru tusobole okubalansinga. Twazimba oluguudo lwayita Entebbe Express. Bw'onoonyerezaayo mu mawanga gonna oluguudo lwa Entebbe Express lwe luguudo olusinga okuba expensive mu nsi yonna. Naye kyewuunyisa
essente ezo tunazizaayo ddi giri emyaka 2 okuva oluguudo lwa Ntebe Express okuva lwe baluteekawo naye tuganye n'okugamba nti road toll zitandika okukola kitegeeza ki bannayuganda bagenda kubeera mu buzibu nnyo tugenda kwewola essente ezo ng'omusuubuzi wansi amenyeka nnyo n'abasasula emisolo bagenda kukola ki kubonaabona nnyo owulidde ssente ezo ziriko value owulidde China mu Africa bukimanyi nnyo nti ye ebyo byeyagala ebeere nga ewereza ssente ebeere nga etuteeka mu busibe n'ensi endala tulina okulaba mu nsi muno ku tayimu eno gye tulimu tuyamba nnyo ensi yaffe okusobola okugenda mu maaso nkugambye nti bw'ova ku China tulina ensi endala Israeli naye eyingiddewo kubanga mu myaka 5 Israeli tebateggulangawo base yagguddewo base mu nsi ezisinga kati ng'abola Guinea Bissau eweerezaayo ki eweerezaayo ebintu nga irrigation esomesa abalimi be Uganda ogenda Israeli ne bakomawo naye eyagala kuyingira mu colonization of Africa kufuna space Uganda bagyetaaga kyekiddako mu nsi ezimu nga Guinea Bissau zebadde etandiseeyo gye bayita marshal irrigation ng'ensi ezo ziyamba nnyo okuyamba ku Israeli okutunda ebyamaguzi byayo naye marshal project ebadde bagitandise mu Guinea Bissau jukira nti Israeli kikyeyagala eyagala vote ya 54 Africa zirina ku UN ebeere ng'ezifuna jukira mu Africa buli nsi ebadde teyagala Israeli era bwe yagambye Israeli wakoze ekyamu n'ogenda e Gaza abantu banyigiriza irrigation schemes zayo yazijjeeyo jukira Israeli kati ewa scholarship ewe ebyokulwanyisa mu Africa etwala traininga abajaasi nga aba Uganda ekole partnership nayo mweri mu race nesi yamanyi nnyo nkugambye bw'ova ku Israeli India yayamba nnyo Uganda yayamba nnyo ensi nga Ghana Tunisia Mozambique Algeria Guinea Bissau South Africa ng'eyamba muki okulaba nti ensi ezo zifuna independence zaayo naye India ku ssaawa eki kyeyagala naye eyingiddewo mu race ekoze etya egaba scholarship abaana okusoma obusawo abaana okugenda okusomera India nebeera nga ewa ebyokulwanyisa abasirikale b'ensi ezo ezimu zenjogeddeko eba traininga mu byokulwanyisa tekoma ku ekyo kyokka nebeera nga ebawa ebiyambisibwa okukolagana nabo kitegeeza ki nti ewenjogera ku ssaawa yayo ne India eyagala race for power ekitegedde era wenjogera nti yagguddewo branches eziwera mu nsi yonna ebeere nga esobola okukola ki okubeera nga ebeerawo ziwezanga almost 18 embassies mu nsi nga Uganda Zambia Nigeria Botswana ne Namibia lwaki ekikoze eyagala bya resources company gye muyita Airtel ya India nayo weeri mu race baagala Uganda oba part of Africa naye nkugambye eri mu race for power bwe njivaako ennyo nga nvudde ku India waliwo ensi endala ngamba European Union nayo eri mu kintu kino investment gyekoze ya 50 billion eyagala market ya 1.2 billion eyagala ebeere nga eri mu race for power a good free trade area okugula ebyamaguzi naye erwanyisa nsi nga Uganda kati ensi zaffe zirina okutegeera nti omulabi waffe si president aluddeko wabula ebintu bino abazungu be batandise okuba nti bakola ki bakyusa kiba kya geopolitics era omuntu agambye nti ekizibu kyaffe tulina okulowooza nti slavery yatudividing amadiini gatudividing amazima tugatya tetwagala googera kireeta ki tetusobola kwogera ku kikyamu kukyusa kyekiddako nga wembizeemu neŋŋamba nti ekyekisinga otubonyaabonyaffe ng'abaddugavu tuli ignorant ayogera abatamanyi ojja kusanga agencies z'olaba nti obaza abasajja abasiraamu nga Uganda Muslim Lawyers oba Uganda Association ogenda okulaba association ezo ng'abasinga kuvuma kutyoboola tebalina respect lwaki ti amasomero gano ge tuvaamu madarasa galinga gakkuba kima amazzi tojja kulya kati omwana akula ali asidiki tulina okukyusa mentality ebintu bino tubiraba tutya tulina okukyusa program tulabe ti abantu baffe tuva mu butamanya tubeere nga tumanya mu ssaawa ya leero tulina okulaba nti abasiraamu bonna tulina okuddayo tusome management skills tulina okuddayo tutegeere omuntu ayogera ddi nga bwe njogedde nti omusiraamu ayogera nga tavoola number 1 talimba number 2 tayogera ku muntu nga taliiwo bw'aba ayogera abahambo tayogera ku mukwewaana tabeeraawo nti bw'aba ayogera aliwo okubeera nga ahaatinga balala owulidde ayogera nga mukakkamu n'abeera nga atereeza ensonga abawalimu mweweŋŋana ebitiibwa tolabangako faaza w'ennamirembe
oba walubaga oba faaza ku faaza nga bavumagana balina ensobi zaabwe naye naffe tuyige bwe twandulinga ensonga nga bwe nayogerako nti ettaka okuli American Embassy ettaka eryo lyali lya bukatoliki baalitunda naye balina engeri gye bakwatamu ensonga. Abasiraamu tulina okuyiga tukutte tutya ensonga zaffe ekyo kijja tuyamba era nkuba omulanga abamanyi abantu mu gavumenti ensonga z'obusiraamu twagala zibeeremu ffe ba umma tusolovinge tulostopinge ensonga ekizibu kye nayogerako nti mu 1702 Amin yayingira mu nsonga z'obusiraamu kati buli president alowooza alina okubeera mu nsonga zaffe ekyo kireese obuzibu bunene nnyo mu nsonga zaffe. Mujjukire twaliwo akakiiko ke nayogera kwaliko oweekitiibwa Professor Badru Saalongo Kateregga wa Kampala University bali kakiiko ako akaboogere nga ensonga eyo nagamba basalawo ensonga ne bagamba nti mukama waffe mufuti waffe Mukasa abeere mufuti. President n'agamba ebisibikkiriza ne tufuna akaboogere ripooti eyaddako anoonyereze ku mivuyo gy'obusiraamu tefulumanga. Assassination z'abasiraamu bafiddwa Sheikh Kirya mumanyi muganda wange Sentamu wano Kawempe mumanyi yafa n'abalala Dr. Kigundu n'abasigadde bafudde angamba Meja Kigundu bafudde tetufunanga ripooti abasiraamu bano baafa abamu babadde makomera emyaka mingi lwaki tebasalibwa misango nga balala. Tubadde n'omusango wano gwa hamu gwa biliyoni bangudde nnyo mangu nnyo okuwuliriza ne bagusalawo. Egyaffe egy'abasiraamu lwaki gyo tebagisalawo? Abasiraamu balina right under the constitution article 44 akawero 44 kabawa eddembe okubeera ng'ensonga ze bawulira. Akawero namba 28 42 obwalo bonna obwo bubawa amaanyi nga bannansi okubeera nti wabaawo ensonga yonna babeera mu kkooti ne bafuna pulida abawuliriza ensonga zaabwe ne zibeera nga ziwulibwa bulungi nnyo ne babeera nga basalirwawo asibwa n'asibwa atasibiddwa ne bamuta. N'ekijja kitya nti omusiraamu bamugamba ku kkooti nti bamutadde ate omulala n'amusiba n'amukwata. Ensonga ezo tusaba state ezikoleko. Bw'ova ku nsonga ezo tusaba nnyo agency ezo eziriwo bannamawulire babawe ekitiibwa kyabwe. Omusirikale yakuba abakuba journalist bw'aba bakoze ensonga yonna nkyamu bagende mu mbuga z'amateeka babeere nga babakola ki babalaba babeere nga babayisanga bannansi. Bajournalist bwe munaabakuba ne mubaleetera ekizibu tujja kufuna ekizibu ekyava e Rwanda. Genocide w'e Rwanda yava ku bajournalist be baweerezanga amawulire ago agaavaako obuzibu obwaleetinga abantu abalala okuba nti battibwa. Tulina okulaba nti bajournalist tubayisa bulungi nnyo era mu ggwanga nvumirira nnyo omuntu yenna akubwa oba ayisibwako obubi. So ensonga ezo njagadde tubeere nga tuzikwata bulungi nnyo n'ensonga ebeere nga nkulu mu bantu baffe. Ensonga gye nayogeddeko mu preamble ndowooza njagala njizzewo ngikkaatirize ate nga kino kigenda kuba amaseeka. Bwe wawandiika ekintu kigenda ku mikutu kiba kifuuse kya nsi yonna. Sekamuze ataleka abaana 5 abaana tebavangayo okutandika kukola fujjo. Tusoma ku mawulire ajja tebugirita ajja tyani enkola eyo eraga ignorance esembayo. Obusiraamu bwatusomesa betukwatamu ensonga. Saagala oba nsaba saagala tubeere nga ffe abasiraamu tufuuka ekintu ekinyoomebwa tufuuka ekintu ekitagasa okubeera nti nno ennyumba entono n'abaana 5 abatono babeera nga tubeera mu fujjo eryo. Seekandawula nkusaba toddamu kutambula na biraamo ku zi TV ebiraga nti kino bwe kityo. Ensonga ezo njagala bw'oba bakuyise tuula ne famire otuule nabo bulungi nnyo obalage ekiraamo ekyo okyogereko bulungi nnyo otulage bw'anga certificate ya divorce weeri ogiwa abantu bashariyatu we bali mufuti w'ekibuli waali ensonga ezo bazimale. Era nsaba ensonga ezo zigwere mu busiraamu tugatte oluganda ffenna famire zonna. Seekandawula ensonga eyo gitwale nga nkulu ne bamaseeka abaala bonna abafudde seeka waffe okufuuka babeere nti bakumanya nnyo. Omumanyi tanoonya fitina, omumanyi tanoonya kubeera nga adividinga abantu. Omumanyi ategeera abantu omuntu bw'aba afudde yeetaaga dduwa, yeetaaga kumusabira, yeetaaga mirimu gye mirungi
Allah abeerenga amusiima. Bye mukola abawalimu si birungi. Bw'abanga watuula ne munno n'akwesiga ne bw'aba afudde mubikkirire era naye Allah ajja kubikkirira. Eyo y'enkola y'obusiraamu ennuŋŋamu abasinga gye basomesaako abaatusookawo. The official sponsor of the UEFA Champions League, Pepsi, for the love of it. Welcome to Afro Mobile, the king of Ugandan content. It's a mobile app with all of your favorite programs in the palm of your hands. Latest breaking news, video on demand, live streams, music, sports, lifestyle and entertainment. Play, pause, rewind, download and even share all of your favorite shows from up to 15 TV stations, 50 radio channels and 10 news outlets, all curated from a trusted and resourceful network of journalists. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the Afro Mobile app and enjoy a world of limitless wonder. Afro Mobile, the future is now. Wait. Twabawo omuntu n'omu akulemesa kumalawo kikyo y'ensonga lwaki MTN ekuwa data band ataggwako. Teekako data wa MTN Freedom Bundle ng'okozesa My MTN app olw'onyumirwa eddembe okozesa data wo mu bujjuvu. MTN. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa mu mafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa e Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduuka namba KV4, essimu Note 7 8 48 9 ne Note 782 8 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Fuuka omumanyi wa Salamu TV 2020 owangula ebirabo ttomooni, ettaka, emmotoka, hijja n'ebirala bingi. Kibuuzo ku kibuuzo, mutwe gwo gwe gujja okweyimirira. Abantu b'e Kampala, Wakiso, Mukono n'Empigi mwe mulidde empanga. Muno mwe mugenda okuva omumanyi wa Salamu TV owa 2021 mujje mwewandiise ku Media Plaza, Kibanja 78 Kira Road. Okwewandiisa kwa siringi omutwalo gumu gwokka. Omwangu yatta enswa ku ssimu 0786 10 32 00. Fuuka omumanyi wa Salamu TV wa 2021 owangula ebirabo ttomooni. Toki? Ttomooni! Salamu TV, olutimbe lwo olw'emirembe. Islamic Core University ICU ly'ettendekero ly'emisomo egya waggulu
era lyakakasibwa National Council of Higher Education. Tutendeka abayizi mu misomo gy'eddiini, empisa, obusuubuzi, tekinologiya n'emirala. Tulina emisomo gya diguli nga diguli mu sharia, computer science, diguli mu byenjigiriza, business administration ne diguli mu busiraamu n'olulimi oluwalabu n'endala nnyingi. Tusomesa n'abadiploma mu ICT, business administration, computer science n'endala nnyingi. Naawe ayagala okufuna certificate mu misomo egy'enjawulo, tulina certificate mu lulimi oluwarabu, okukuza n'okulabirira abaana n'endala nnyingi. Ebisale byaffe bijja mu nsawo ya buli omu. Islamic College University tusangibwa ku National Mosque ku Old Kampala. Okumanya ebisingawo kubire ku ssimu 0772 47 23 54 ne 0750 58 88 37 oba 0702 47 23 54. Islamic College University. Security Link Limited, ekitongole ekyakakasibwa gavumenti ya Uganda okutwala abantu okukolera ebweru w'eggwanga, baagala ba housemaids okukolera e Saudi Arabia ne ba aircraft loaders okukolera e Dubai, passport, visa, okukeberebwa n'okugemebwa endwadde byonna bya bwereere. Naawe ayagala okukola nga waiter, security guard, driver oba cleaner e Dubai, Kata, naawe tukwetaaga. Okwewandiisa ne interview bigenda mu maaso buli Monday n'Olwokuna ku ofiisi zaffe e Mengo ku plot 126 Sentema Road. Assalamu alaikum. Abatuuliriza mwenna we muli tubeebazizza nnyo okubanga mutuwadde nnyo omukisa guno okubanga mutuwuliriza, era tubasaba mubeereko nnyo ku Sande ssaawa 8 paka ssaawa 9. Nja kubeerangako nga ntangaaza ku by'obusiraamu, ku by'obufuzi n'ebigenda mu ggwanga. Omusomo guno gwaffe ffenna ate ffenna gutuyamba. Nga bwe njogedde nsabye nnyo umma obusiraamu bwatugaana okubeera mu kintu eky'okubanga tukaayana bukaayanyi. Twewale nnyo arguments nga za kutussa wansi. Era ekyo nkisaba nnyo, senseless arguments nga okusinga nti oyagala osinga oba nedda. Ekyo nkisabe kubanga Rasulu yatugamba nti si kirungi kiyuzayuza umma. Bw'olowooza nti ovuma Fatuma oba Muhammad mu makkati mu Suratul Hujurat Allah agamba ajja kuteekawo omulabe ate mwenna abayuze. So buli omu yeetaaga munne. Tudibetinge mu nkola nga buli muntu awaŋŋana munne ekitiibwa, kijja tuyamba n'abalala tulabirako nti tuli bantu abakkakkamu era tuli bantu abataagala ntalo, wabula tuli bantu ab'emirembe. Era kijja tulemere nnyo okuba nti nno tulayirayira nnyo ng'olina ensonga gy'oyogera, si nkola ya busiraamu. Okukozesa olulimi oluvuma, olutyoboola, nakyo tusaba abantu mwenna, umma, organization, osanga emikutu oba balooya onaavuma ono onaavuma ani, tuganye okwowa ebitiibwa. Tunaati tewadde ebitiibwa baani abaana bituwa. For example, Imam Shafi ne Malik basinsinganako e Makka. Naye buli omu yawaŋŋana mu biteewo, balinako obutakkaanya madhahabu gaabwe, naye buli muntu ng'omulaba akola ki? Awamu n'ekitiibwa. Allah bwe yali atuma Nabbi Musa abutume wa Firawuna, yamugamba genda oyogere ne Firawuna ng'oli mukkakkamu. Naye ffe oluusi tuteekamu oba extremism n'olowooza nti okuvuma ennyo oba okutyoboola oba okubeera nnyo ku zi TV oba radio, then olina right okubeera nga abalala bonna obeera nga tobalabawo. Si kirungi era si kituufu. Tunoonyereze nnyo nga tetunnaba kwogera ku nsonga, kijja tuwa ekitiibwa. Mu misomo egirala omuntu alina PhD professor ategeerekana. Naye tulina obuzibu mu basiraamu madarasa, omuntu wa P7 wa university nani bonna baseeka tulaga twenkanankana. Ekintu ekyo tulaga ne tukiddamu ne tukyetegereza, kijja kuyamba umma okubeera obulungi. Era okubeera nga tubeera nnyo mu mbeera okubeera nga buli muntu tayagaliza. Ekibonyabonya institution ze tubeeramu abantu tebaagaliza.
tetunenya gavumenti naye naffe ffennyini tweyagalize amafitina tugakendeeze. Bwe tunaaba tugguddewo okwagaliziganya nga buli muntu ayagaliza munne okuba obulungi, asomye PhD ayagala munne asomye PhD, eyaguze akamotoka ayagaliza mulala, ayina omulimu talwanyisa ate mulala kumugoba ku mulimu. Abasinga bw'olabanga omuntu oba muyivu ayina masters gwe togiina olowooza bw'agenda kikuyamba. Weerabira nti buli muntu Allah yamuwa share ye mu nsi, tosobola gimutwalako. Wabula bw'omusabira musabire abalina namu Allah abasitule. Eyo enkola eyamba nnyo omuntu mu nsi okuvaamu ng'olina essanyu. Effitina esooka gwe neekuyuza. Ate enkwe nnyingi nnyo mu institution zaffe. Enkwe zezisinze ku kizibu ekisinze otumalamu. Oyogera kino emisana ekiro oyogera kirala, oyogera kino misana ekiro oyogera kirala. Nsaba enkwe tuzeenenye kubanga ako kabonero ka kuki ka kiyama, kabonero kabi nnyo, kabonero ka muliro. Enkwe mu institution munno n'oyogera naye enkyo oyagala omugobeseewo. Bw'oba wakyadde wa mukyala wa gundi enkyo oyagala omutwala. Ojja kulaba family marriage ezisinga abazoonoona, mujjanga abazookusaala mumaliriza ate family muzoonoonye. Eyo enkola si ya busiraamu, nsaba nnyo mugirabe mugitereeze. N'okulaga bannaffe abalala empisa ennungi. Bw'oba olidinga ne Charles mulage empisa ennungi. Nabagamba nti Umar bin Khattab yali akonkolinga Byzantine Empire. Baamugambako olunaku olumu ng'agambye abasiraamu musaawe wali kereziya. Ne bamubuuza naye tugamba tusawe kereziya tulondewo tutereeze lwaki tulondawo. N'abagamba nti ate muzimbe wala emizikiti. Ne bamugamba naye lwaki. N'abaddamu bw'ati, bwe munaabanga mwambala obusiraamu, mwogeranga musiraamu, muyisanga abasiraamu, abalala bajja balabirako basiramuke. Kyewuunyisa osanga institution nga IU nga z'abasiraamu, naye ng'abaana ba Fatuma ba Muhammad bawera enkaaga baafuuka ba born again, ojja kusanga nga Pastor Kayanja yabaweerera. Kiraga kiki? Ti ne institution ezammwe ziri penetrated. Where are you going? Ekyo mukyebuuze. Tulina okukyusa karakita ensonga zaffe, era nja kusaba tubeerewo engeri gye tudde management baabawali mu bano abweza ayogera ddi. Irimu togikola nkya lwe bagamba nti genda osomese. Kola irimu nga yina wiiki 2 wakola research. Mulekeraawo okuba irimu nga muvuma bakazi bammwe naye ng'ate abalala balowooza nti mwazze kubuulirira. Mugaane kutandika irimu nga mwazze kuvuma bantu kuyomba n'abalala. Mukole research ku irimu nga gy'ogenda okwogerako wiiki 2 ogirisaakinga wiiki eno neeyamba umma abantu ne bayiga n'abalala ne bakulabirako n'emijembilire ginaddako gikwegombe nange njagala kubanga ono. Kijja kusanga nnyo umma okubeera nga umma yaffe buli muntu agirabanga eddiini ey'emirembe. Kubanga abamu batulabanga abaterrorist naye abasiraamu tubanga abaterrorist, tuli bantu balungi. Bw'osoma ebyafaayo ku busiraamu biraga nti abasiraamu nsi ya mirembe era tubanga abaterrorist oba batujjunga batugamba. N'omuntu akikola tumita khawarija kufaanana musiraamu naye nga si musiraamu, kuba eddiini etugamba botta omuntu omu obanga si ensi yonna. Ekyo si kya busiraamu. Era mu busiraamu tunoonye ku byafaayo. Bw'osoma ku nsi nga Shaka Zulu yatta abantu 5,000 teyali musiraamu. Bw'ovaayo n'ogenda mu Sri Lanka abasiraamu badde babatematemako emitwe ne babateeka mu kkubo, si basiraamu. Bw'ovaayo Road Resistance wano Koni ajatta abantu mu Northern Uganda n'abasalako emitwe n'akola atya teyali musiraamu. Bw'ovaawo n'ogenda mu nsi nga Israeli mu King David Hotel mu 1987 batta abantu mu King David abantu 1,200 naye ng'abatta Sharon bw'amala batta bamuwa Nobel Prize mu terrorist. Mu America omusajja yasooka okukola hijack yali si musiraamu. Mu 2002 Timothy yagenda n'atega bomu mu Tarahoma building n'atta abaana 200,000 baali bakoze allegation nti basiraamu bebabasse ne evidence evaayo mu intelligence ya America nga tebattangako. Era bw'ovaayo ne bagamba nti abe batta baakuba ekizimbe ekya Twin Tower ne batta. Evidence yonna eraze ng'abasiraamu abava mu Afghanistan tebalina kuba na sophistication na kamera z'amaanyi zisobola kutuuka ku kizimbe ekyo nga penda tenabalaga era be bakyekubira. Bw'ovaawo n'olaba genocide eyali e Rwanda, Kagame yagamba bw'ati, singa abaddewo eddiini gye naaliyingidde nga Salim Katoki naalibadde musiraamu, tewali muzikiti gye wasanga oba Nyamirambo oba Nyagatare oba Gisenyi oba Ruhengeri oba Kibazo nti waliwo wasanga nti abasiraamu battiŋŋana. Ensonga eyo teriiwo.
bw'ovaayo n'ogenda mu Ireland mu mwaka gwa 1982 tumanyi bulungi nnyo nti IRA yabombardinga abantu ne battibwa constantly era nga nabo si basiraamu. Ensonga eyo mujjukire bulungi wano bwe twali gavumenti yaffe eyagala emmundu twatuuma abantu amannya Muhammadi Mboya nga yaani yembabazi, Salimu Sale nga amanya ga Kandoo tegaliiwo, Muhammad nga Museveni Ahmed. Amanya g'abasiraamu gakozeddwa mu byobufuzi njagala nkitangaaze ne tufuuka abakyamu naye ng'abantu abakozesa amannya gano ebaveeko okutuusa bintu byabwe. Abasiraamu tuli bantu abakakkamu. Yes, tulinamu divergences zaffe of view, naye nga bw'olaba nti wali ddiini yonna mu nsi ekkiriziganya kuttiŋŋana ne obusiraamu tugamba abantu abalala bonna bonna tubayise bulungi era tuba musiraamu mukkiriza nga neighbour oba ow'eddiini ndala omuyisa bubi. So njagadde ekintu ekyo nkitangaaze nga ŋŋenda mpaayo nti mu 1971 mu capital city gye bayita Sofia mu kibuga kye bayita Bulgaria bagezaako okutta paapa, bagenda okukwana ba annexed abaakola ekigambo ekintu ekyo okwagala okutta paapa tebaali basiraamu, baali bakatoliki nga be bagezaako okujja waani paapa. Bw'ovaayo mu nsi nga bw'olaba abasomyeko ku history Hiroshima ne Nagasaki, Amerika yakasuka bbomu kati abaana abamu babazaala nga tebalina mimwa ng'abatta yaani Amerika the biggest terrorist. Owulidde wano Iraq wagirabye Benghazi baagala gifuula nsi yokka basima amafuta abantu babatta okufaako obufi. Libya bassa abantu bayitirivu batta Gaddafi ne batta abantu bayitirivu n'emitwalo emitirivu bo bennyini baagala kutwala kimafuta. Mandela mu 1987 bwe yagezaako okulwana nti ayagala independence baamuyita terrorist. George Washington bwe yasabanga ayagala independence bayita terrorist. Ku ssaawa ya leero babuzaabuza abantu nti terrorist aba musiraamu. Mu dictionary gye baakoze bagambye nti omuntu gwe bayita terrorist ye muntu akuze ekirevu n'empale nnyimpi. Kati ogenda ne weebuuza nti abantu nga Michael Jackson empale zaabwe mwaziraba, abavubuka bonna balina ekirevu empale bazitema zikoma waggulu ne bambalako engatto bonna bana baterrorist. So ebintu ebyo tuba tetumanyi ye reason lwaki owulira ebigambo mbu ADF terrorism basse ono basse oli tebagenda mu makooti. Tulina okutegeeza eggwanga nti ebintu ebabikola abazungu badefininga ekigambo terrorism nga kibayamba gwe kukuwamba. Kati we bagamba nti gundi terrorist nga musiraamu nga bamugaana obutagenda mu kooti tebamuwuliriza nga babasiba emyaka 10 ne kooti bebeetadde nga bwe batanga babakwatira wabweru. Tusaba eggwanga lye tulimu abasiraamu ba citizen basasula emisolo ate nga bantu balungi muba respecting mugaane kubanga abazungu. Abazungu nayogera tibasanga eddiini yaffe 183 nga bwetuli ng'era tuweereza bulungi. Kiki baakola? Batulemesa okusoma ne batugaana okubeera mu masomero gonna. Omusiraamu yasoma nga Yusufu le nga alina okuva mu ddiini. Ettaka tebaatuwa, ettaka limuyita ery'abasiraamu ery'e Butambala abakatu kye batusalirako ne balituwa ne tubeera mu mbeera eyo. Ate nga mukimanyi nti obusiraamu bwajja mu Uganda mu 1903 obukaluki ne bujja mu Uganda mu 1877 obusiraamu bumaze bumusa emyaka 2 mu Uganda. Amadiini gonna gaatusangawo tetwayisaako bantu balala bonna. Era bwe twafunako obuzibu nga tulaba mwanga attiŋŋanye n'abakatuliki abagobi, jjukira nti abasiraamu mu piriyodi eyo twatuula wamu nga tugamba nti mwanga kyakoze kikyamu era nga tugezaako okulaba tukola dialogue. Mujjukire nti mu 1889 ffe twasooka mu nsi yonna okutandika ekigambo ky'eta dialogue. Amerika egenda okutandika dialogue mu 1998 nga ffe ekintu etwakitandikako dda. Era omusiraamu asooka mu bintu bino ye musiraamu Muteesa yasobola okugamba freedom of expression oba freedom of religion, kyemuyita okuba nti buli muntu yenna aweebwa ekitiibwa mu nzikirizaganyaayi. Ekyo ffe twakiteekawo mu myaka egyo nga twagala nnyo buli muntu omulala abeere naffe mu ggwanga yeyagalire mu nsi ye. Era bw'oba otunudde nnyo ku byafaayo by'obusiraamu mu Uganda ojja kulaba nti abasiraamu basembeza buli muntu era abasiraamu bawaŋŋana ebitiibwa buli muntu yenna. Era bino bye mulaba ebigenda mu maaso kibadde gavumenti eziriwo okubeera nga zivumaganya obusiraamu. Era abasinga njagala mutusapootingi n'abatali basiraamu ti ensonga z'obusiraamu zidde mu basiraamu abayivu
abasiraamu bakole dialogue waabwe bateekewo committees baseeka babeere nga baddeyo basoma management bategeere boogera ddi kiki boogera ku mpewo kiki batoyogera ebintu bino byonna bijja kuyamba obusiraamu okubeera nga tweyongerayo Kurani egamba nti mu nsi tulinamu omugabo ne kwakira so baseeka tulowooze nti amasomo gonna ga Katonda era tubeere nga tugasoma kijja tuyamba nnyo okuyamba ku busiraamu ng'avudde ku ekyo ku nuupu ekibiina eky'amaanyi ebimu ku bibiina ebito ate nga by'amaanyi mu ggwanga kubanga byaswipinga Buganda ne Busoga jjukira nabagamba nti nuupu mu Busoga mu counties mu districts 11 nuupu yatwala districts 9 mu Buganda neewambira ddala buli kantu konna konna nekatwala 9 ku 10 naye ku ssaawa ya leero wabaddewo obuzibuzibu tusaba tukole dialogue era njagala mbabuulire ku ssaawa ya leero abantu nga Edimutwe Nubian Lee almost bagenda abamu na information erimu eraga nti babatadde ne president yagambye nti emisango egyo agenda kwogerako ne DPP abaana abamu agaye nti bali misled nti balina okuteebwa naye nze ensonga ezange eyinza okuwakanamu ne president egamba nti omuntu yenna yenna bw'oba otegedde nti alina omusango gwe yakoze muteeke mu mbuga z'amateeka kooti zisalewo nga bwe zirina okusalawo kijja kulaga nti Uganda ekuze mu mateeka ne kooti zaffe tuziweewo ekitiibwa abantu bonna abatwala amateeka mu makooti era nammwe mbakubiriza okubeera nti kooti zaffe naddala abalamuzi tubawe ebitiibwa tetubavuma kubanga oluusi bwe tufuna obuzibu gye tuddukira bwe tunaabavuma tujja kuba tetulina gye tuddukira kiraga bugunjufu nakiraga na buntu bulamu okubeera nti kooti ezo tuziwa ekitiibwa bw'oba omulamuzi omusango yagusaze nga kooti ya wansi ate osobola okujulira mu kooti ekola ki eddako waggulu n'obeera nga ofuna obwenkanya ensonga endala era enkulu ku ssaawa ya leero gye mbadde nnina okuteekako essira bannayuganda mutegeere nti eddagala lya covid lyatuuse mu ggwanga era tugenda kufuna immunization ensonga eyo nayo njagadde tugiweeko essira tiwaba bakuyise ogezaako okutuukirira bikikwatako kijja tuyamba okulwanyisa obulwadde bwa covid ensonga enkulu mutegeere nnyo nga bwe njogedde ku bintu bye mbadde njogerako nti tulina okulaba nti twewala nnyo amabanja gano gagenda tuleetera obuzibu bunene nnyo ensi nga Sri Lanka China yagitutte ensi nga Zambia almost yatwaliddwa ensi nga Kenya zirina deeta emirundi 6 nga ya France kitegeeza eri mu kizibu kinene nnyo naffe wano twewola nnyo ne twewola nnyo nga bwe ŋŋambye omusaala gw'aba MP ekikubuzaawo disitulikiti 505 zaaki Uganda otunda ki emmwanyi ntono nnyo kasooli gwe mbadde mutunde Kenya baamugobye kati abalimi bonna abaguze kasooli baamugobye bagamba nti enkuba yatonnya nnyo kasooli si mulungi gavumenti oli ludda wa okulaga abantu baffe nti mwe twetaaga okulima okw'omulembe kubanga bwe tuba twewola nnyo nga tulina betunda wabweru amabanja gano tunaagasasula ki MP omumaloka milioni 3 omuwa omusaala obukadde simanya 3 sente ezo zonna ku bantu 5 bw'oba osazeeko ba MP ne babeeranga 100 India erina biliyoni erina ba MPs 15 mmwe ki kye mulina ekyamaanyi ekyetaaga ba RDCs mwetaaga ba chairman ku local authority nomala mulina ba councillors mulina women's representative mulina youth representative kati mwagambye n'abakadde ne weebuuza nti abalimu nga ba Moses Ali president abalimu abakadde bo bapresentinga ani ebyo byonna biraga nti tulina okukyusa bwe tukolamu emirimu bwe tuba twagala eggwanga laffe ligende mu maaso constituencies emuteekawo ezimu zirimu abantu 1,000 nga Kiyira yokka erina abantu 5,400 naye n'osanga disitulikiti ya 1,000 yeetaaga mbu ebire disitulikiti sente tezirina sobola na kutambuza disitulikiti nze era kye nalaba nti ezi disitulikiti ezisinga zaali badde sigala ku municipal level okusobola okutambula ne gavumenti erina okulaba nti buli disitulikiti zeetaddewo bateekayo factory abaana baffe tebalina mirimu eggwanga tebamanyi gye liraga abaana bebasinga obungi omuntu atalina ssuubi afuuka kizibu bajja tukuba emiggo bajja tufumita ebiso eggwanga lirina okulaba liteekawo investment abantu si buli muntu yenna nti alina okugenda mu university tekiniko zino muzongeremu amaanyi abaana basome ebyamawulire abaana basome okubajja
abaana basome welding, agriculture. Ensinga Israeli, ensinga Denmark, obugagga bwazo bwonna biva mu agriculture. Lwaki tetuteeka ssente nnyingi nnyo mu agriculture? Ssente ezisinga ne tubeera nga tulowooza kuziteeka mu bya security kyokka. Security nnyingi era tugyagala, naye tubalansinga ennyo nti agriculture ye backbone y'ensi ya Uganda. Emmwanyi we zigenda ebweru tufunamu. Bwe tubeera nga tulima pamba omungi tufunamu. Bwe tuba nga abaana baffe tubasomesezza bulungi baddokita ba nurses basobola mu nsi ezo ne bakomawo. Jjukira ku ssaawa ya leero mu Africa balaze ensi za Africa nga zizza abantu abali ku kyeyo baweereza 45 billion. Ezo ssente ziziyamba ku bantu bemulaba. Abantu abo bali mu byeyiye mubaagale nnyo kubanga ku ssente zibaweereza byemu ku ssente zikola kiziyamba ensi. Mumanyi banyooma ne mugamba oli ku kyeyo bikabakadde okola otya, naye bayamba nnyo economy. Ssente ezo zibaweereza mu Africa ze zimu ku ssente eziyamba ensi zaffe ze tuliko. Bwe nabadde njogera nnyo ku bantu abali mu race for power, saayogedde ate ku Bungereza. Bungereza nayo yensi gye mmanyi ku ssaawa ya leero nti nayo eri mu nsi okusinziira ku lupapula olumu olwayita Black Spot era ne Financial Times egezezzaako okwogera nti Bungereza erina companies 11 mu Africa zeegenze egezaako okulaba naye ekomawo ebeere nga efuga Africa. Era bw'osoma ku lupapula lwayita War on Want mu research ya 2016 2016 ekulaga nti Bungereza erina investment ya bilioni 3.5 mu platinum, nebeera nga erina investment ya bilioni 216 mu oil, erina bilioni endala zeetaddewo mu uranium. Bw'okebera nti ku license zonna ezisinga ez'amafuta naddala mu nsinga mu Nigeria ojja kwekanga nti mu nsi eyo mu Africa yonna yegaba license eri ensi 37 zeyakawa okusima amafuta esigale ng'efuga. Jjukira nti Bungereza wenjogerera nti naye eri mu race kulaba nti ezzaawo amaanyi gaayo ge yayina. Kyenkugambye nti Shiraka bwe yayogedde mu bigambo bye nti twabasirwaza ne tugaggawalira ku bugagga bwammwe, bwe twamala ne tubaleetera eddiini okubadividinga. Slavery nayo ne bakutulamu, amadiini ne gabeera nga gabaawula, obutamanya ne babeera nawo nga bwebaawula, amazima ne mubeera nga mugatya. Katulina okukyusa mindset tubeere nga entegeera yaffe ekyukamu okusobola okugenda mu maaso. Era PPM gye bayita Global Justice mu 2017 yalaga nti Bungereza ewa bilioni 18.7 okugiyamba mu Africa, naye ate Africa ezzaayo mu aid eyo almost 20 billion nga debt payment. Kikulaga ki nti Africa debt burden ejja kuba between 25 to 75 ya GDP. Tunasobola tutya okusobola okufinansinga debt eyo? N'ebintu ebyo byonna twagadde tutegeere geopolitics w'ensi. Njogedde abazungu lwaki bajja emmeeri eyo ndowooza mugitegedde bulungi nti China ne America zikubagana bubi nnyo. Emmeeri teyajja kuba Uganda naye America yali ayagala kulaga China nti amazzi ago aga Mombasa nze ngafuga, wadde wateekawo besi mu Djibouti tokyalina maanyi nze nga yina. Kati lwesa eriwo si yali ya Uganda nti yajja kuba Uganda ng'abasinga bwe bagamba, naye olutalo between America ne China mu trade. Bwe maliriza era ku nsonga eyo neŋŋenda nga njogera ku nsi ezimu eziri mu deeti ensi zeetutte, naye kiba nga kituwa essomo obuteewola ssente nga baminisita be tulina abangi ennyo, ba RDCs abangi nnyo, ba advisor abangi ennyo, ne ssente zitutasaanya, naye ng'ate weebuuza value addition teriiwo. Kitegeeza ki? Bwe tuneewola ennyo ensi ezijja kujja zitutwale, oba bwe zitamala otuwa amabanja nga twagala nga bye zaagala tetubigiwadde. Nga bwe njogera kati amafuta twagawa China, ensi ezo za America zibongera zigaagala. Kiyinza otuviirako obuzibu okwagala okulumba gavumenti ne tutandika okubeera nga tufuuka babudami nga bw'olaba South Sudan n'ensi endala. Era njogedde nti ensi gye bayita Ethiopia, abantu abagenda okuba ne South Sudan oba okuyamba be bayita batigirinya baganye okuddayo ewaabwe bali 15 nga bagamba nti ensi Ethiopia eyagala baggulako misango egy'okulwanyisa eggwanga, so tebagenda kuddukayo.
naye njogera ku musajja Umunyarwanda eyattiddwa wa Rwanda National Congress, yattiddwa mu kifo kya Cape Town. Yabadde alina watutte emifaliso, gwe mulimu gw'abadde akola gwa delivery, baamukuba amasasi n'avaawo. Bagamba nti gavumenti y'e Rwanda erinamu omukono. Era mujjukire nti omusajja eyazannya gye bayita Hotel Rwanda ebiseera bino baamukwatire, yali agenda mu nsi gye bayita Burundi, ennyonyi bwe zitoppingako e Rwanda ne bamukwata batya. Yali aweereza mukyala we message nti ngenda ndi wano, ne bagitegeera. Bwe bajja mu nnyonyi ne bamukwata. Yasabye agende e Belgium. Rwanda yagambye nti alina emisango gya terrorism era ali mu mbuga z'amateeka. Bw'ova ku ekyo njogedde wano nti Kyagulanyi abantu be bonna bagenda kuba nti babata. Pulezidenti yasabye era n'omusango yaguggyeyo. Mbaagaliza eggwanga lyonna tubeere nga tutambula bulungi, tusabire eggwanga, tubeere bombiiri, tubeere nga tuteesa, tubeere nga ffenna tubeera mu ggwanga tulyagaliramu. N'ensonga ezo mwenna abampulizza neebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala, era mbawa ekisiramuzo ekisinga obulungi nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsuubira nti Haji